إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغل بيتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tubazo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwangazizza paka olwaliro biidhnillahi tabaraka wa ta'ala okutujja ku Sunday wedde okutuusa ku Sunday olwaliro buluganda ebitiibwa tulina fadail al-a'mali oba sahihu fadail al-a'mali obulungi bw'emirimu obutuufu lwaki tugamba nti obulungi bw'emirimu obutuufu olw'ensonga nti waliwo obulungi bw'emirimu naye nga si butuufu naddala ojja kwesanga mu kitabo ky'abatabuliki kiri kibayita fadailul a'mal ti obulungi bw'emirimu ekitabo ekyo mulimu al-khuzabalat wal-khurafat ma Allahu biha alim mulimu kasasiro muyitivu nnyo mu bulungi bw'emirimu Allah yasinga okumanya tabaraka wa ta'ala nenga mulimu ebintu bya shiriki bingi mulimu ebintu by'obulimba bingi mulimu ebintu bingi Allah yabimanyi tabaraka wa ta'ala n'olwensonga eyo abantu bwe twakimanya nti ekitabo ekyo mwana tukikyamu era abamanyi baffe bitiibwa bakigambira ddala abaddu okubeera nga wadde n'okukitunulabo obutunuzi kati abantu emitima gyabwe ne gikendeera oba emitima gyabwe ne gijjamu obukendevu okubeera nti oba oliawo n'obulungi bw'emirimu obutuufu butono ddala oba tebuliiyo ate ng'ekigambo ekyo mwana wattu kikyamu obulungi bw'emirimu obutuufu mu bulimu busiraamu bungi obutagambika kati insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubeera nga akadde kano buli lunaku bwe ruti insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja bukozesanga okubeera nga tumanyaayo ku bumu ku bulungi bw'emirimu mu bigambo ebitonotono insha Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okubeera nga twegasa n'ensonga ezo bwe zityo biidhnihi subhanahu wa ta'ala naye nga n'obulungi bw'emirimu obusingira ddala obukulu era omuntu bwe yandisookedde ddala okubeera nga atunuulira era afaako bwe bulungi bw'okufiira ku busiraamu obutuufu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan mulimu omuntu okufa naye ng'afiiridde ku busiraamu obutali butuufu era kyova laba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okufa okujjako nga tufudde nga tuli basiraamu abatuufu obusiraamu obutuufu nga Allah bwe yagamba tabaraka wa ta'ala ng'agaana abantu ng'atugaana okufa okujjako nga tufa nga tuli basiraamu abakulu nti ennaku zaffe teziggwangako okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala atututte nga tuli basiraamu Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala agamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullaha mutya Allah tabaraka wa ta'ala haqqa tuqatihi obukakafu bw'okumutya wala tamutunna era temufiiranga ddala abakulu nti ennaku zammwe teziggwangako Allah ze yabategekera ku nsi kuno okumalako teziggwangako ne mutukibwako okufa illa wa antum muslimun okujjako mufenga nga muli basiraamu Allah azza wa jalla tekikkirizibwa ku baddu be yatonda abakakisibwako amateeka tekikkiriza bantu abo kufa okujjako nga basiraamu amakulu nti kiri haramu omuntu okudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ennaku ze ziweddeko n'atuuka mu maaso ge nga si musiraamu kiri haramu tekikkirizibwa era
liba zambi ddene era la hawla la quwwata illa billah. Embeera ziba nkaawu nnyo. Allah atuganye n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, abange mmwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala okukafuba okumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga ofatu tekubatukangako okujjako nga muli basiraamu. Aya yo gisange mu suratu Ali Imran aya ya 12. Si yokka, Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala mu suratu al-Baqara aya ya 13 Allah gamba tuwassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ng'ategeeza ngagamba nti eddiini eyo enzikiriza eyo eddiini busiraamu wawassa biha Ibrahimu banihi, nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam yajiramira abaana be wa Yaqub, era nga ne Yaqub nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam naye era bwe yakola ng'ajiramira abaana be mu kaseera k'okufa kwe ngagamba nti ya baniya, abange baana bange, inna Allaha, mazima Allah azza wa jal istafa lakum ad-din, yabalonderawo eddiini, yasalawo mubeere n'eddiini entuufu emu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga okujjako nga muli basiraamu. Katabuliko ne bitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan, obujulizi buno oba aya zino ez'ekitiibwa nezibeera nga zirega bulungi nnyo titekikkirizibwa muntu yenna kufa nga si musiraamu, era omuntu afa nga si musiraamu la hawla la quwwata illa billah, tusaba Allah w'ekitiibwa atutte nga tuli basiraamu. Omuntu yenna okufa nga si musiraamu embeera zikaayira ddala, embeera zibeera ddala nzibu ddala mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu bibeera bibi okumanya ensonga zigendera ddala wala Allah subhanahu wa ta'ala anyigira ddala embeera ezo tazeetaagira ddala ez'omuntu okudda mu maaso ge nga si musiraamu kuba yazigaana embeera ezo. Allah subhanahu wa ta'ala atuuka n'okubeera nga takkiriza muntu yenna kusabira muntu afudde nga mukaafiri. Okumanya embeera zigenda wala Allah subhanahu wa ta'ala agaana, Allah azza wa jalla agaana omuntu yenna okusabira omuntu afudde nga mukaafiri, okusabira omuntu afudde nga si musiraamu. Ekyo nno nga Allah yakigaana ne ku nabbi yennyini, ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo Allah yakigaana ku bannabbi n'abakkiriza ti omuntu yenna kasitafa nga si musiraamu wadde nga muntu wakumpi wakulusegere nga taata, nga maama, nga ssenga, nga kojja, nga jjajja, nga muganda wo, nga mwannyoko, kasitafa nga si musiraamu, kasitafa nga mukafiiri, kasitafa nga mushiriku, nga sitasiramuse, tokkirizibwa kumusabira. Embeera ziba ndala nnyo, embeera ziba nkaawu nnyo. Kulwaki? Kubanga Allah azza wa jalla yagaana omuddu oyo okudda mu maaso ge okujjako nga musiraamu, naye omuddu abigaanyi azze mu maaso ga Allah nga mukaafiri. Kati embeera zikaayira ddala ne zibeera ddala mbi nnyo ekitagambika. Allah n'agaana subhanahu wa ta'ala omuntu oyo okubeera nga asabirwa Allah musonyiwe tabaraka wa ta'ala. Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala ojja kusoma suratu Tauba aya ya 10:13. Allah agamba nti ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah agamba azza wa jalla nti tekikkirizibwa ku nabbi, ma kana linnabbi, tekibeerangako ku nabbi, ate era tekijja kubeera, ate era Allah takikkiriza tabaraka wa ta'ala. Ma kana linnabbi walladhina amanu, tekikkirizibwa ku nabbi wadde abo bakkiriza ay yastaghfiru lilmushrikin, okusabira abantu abafudde nga bamushirikina nga bakafiiri, walau kanu uli qurba, wadde nga bantu baabwe bwakumpi, wadde taata wakuzaalira ddala, wadde maama wakuzaalira ddala, wadde kojjawo muganda wa maama wo nga bagatta maama ne taata, wadde jjajjawo nga yazaala maama wo ba yazaala taata wo. Kasita omuntu yenna ow'okumpi gomanyi nti muntu wange wakumpi, kasitafa nga si musiraamu, kiri haramu, tekikkirizibwa kumusabira Allah musonyiwe tabaraka wa ta'ala. Allah kyagamba nti walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum, oluvannyuma okubeera nga abantu bano kyolese bulungi nnyo, kitegerekese bulungi nnyo nti annahum ashabul jahim, mazima ddala bantu bamuliro. Allah agenda bokya muliro tabaraka wa ta'ala olw'okugaana okubeera nga basiramuka. Okumanya embeera zigenda wala
mwana Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza n'abantu abo kubasaalira nga bafudde wadde okuyimirira kabuli zaabwe nti tubasabire. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala mu suratu Tawba era aya ya 84 Allah agamba nti wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Muhammad abakkiriza mmwe musiramu toyimiriranga oba tosaaliranga omuntu yenna mu bannanfuusa abakafiiri abashiriku tomusaaliranga ng'afudde mu bo. Allah gano mbaka tabaraka wa ta'ala abagamba nti wala tusalli ala ahadin minhum ay min almunafiqin walkafirin kubanga abannanfuusi babeera bakafiiri. Abannanfuusi babeera bakafiiri kasa babeera nga obunnanfuusi babukolera mu nzikiriza. النفاق الاعتقادي obunnanfuusi bw'enzikiriza olinga munnanfuusi mu nzikiriza kungula alaga busiramu kungula alaga bukkiriza naye nga munda mulimu kafiri na bushiriki. Allah bagamba tabaraka wa ta'ala ti wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan tosaaliranga yenna afudde mu bo abannanfuusi n'abakafiri n'abashiriku tosaaliranga omu yenna afudde mu bo wala taqumu ala qabrihi era toyimiranga ne kabuli zaabwe ng'obasabira. Toyimiranga ne kabuli zaabwe ng'obasabira. Lwaki? Nsonga ki? Buzibu ki? Innahum kafaru billahi wa rasulihi mazima ddala abantu abo bakafolera Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we wa matu wa hum fasiqun ne bafanga ba bononefu. Omuntu afanga mukafiri afa mwononefu. Omuntu afanga munanfuusi afa mwononefu. Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala nti innahum ensonga lwaki Allah aganye tabaraka wa ta'ala okusalira abantu abo n'okuyimirira kabuli zaabwe okubasabira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innahum kafaru billah mazima ddala abantu abo bakafolera Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi ne bakafolera omubaka sallallahu alayhi wasallam wa matu wa hum fasiqun ne bafa mwana wattu nga bononefu. Kitegeeza buluganda bibitiibwa nti tulina kubeera ku ddiini busiraamu era gye tulina okubeera nga tufiirako era gye tulina okubeera nga tutambulirako era nga ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala abantu bonna bamusinzizeemu era nga tiwali ddiini yonna muntu gy'agenda tuuka maaso ga Allah naye subhanahu wa ta'ala Allah agikkirize tabaraka wa ta'ala teriyo. Lwaki? Allah yagamba subhanahu wa ta'ala suratu Ali Imran aya 19 yagamba nti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Mazima ddala eddiini Allah gy'amanyi subhanahu wa ta'ala era gy'ayagala abantu babeereko mu nsi muno gye yatonda ku bantu be yatonda tabaraka wa ta'ala al-Islam. Ayagala busiraamu ate obutuufu. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala era mu suratu Ali Imran sura yemu yennyini aya ya 85 Allah agamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah agamba tabaraka ta'ala ti omuntu yenna anoonya obutali busiraamu nti ye ddiini, anoonya obutali busiraamu nti ye ddiini, anoonya obulokole nti ye ddiini, anoonya obukristaayo nti ye ddiini, anoonya buli kyonna ky'anoonya nti ye ddiini nga si busiraamu falai yuqbala minhu. Anoonya ebyobuwangwa nti ye ddiini falai yuqbala minhu. Anoonya buli kimu ky'anoonya nga agifuula ddiini nga tanoonyezza busiraamu. Waman yabtaghi ghayra al-islami diinan falai yuqbala minhu. Omuntu yenna anoonya ekitali busiraamu n'akifuula eddiini falai yuqbala minhu. Allah azza wa jalla tagenda kugikkiriza mu maaso ge wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ate nno mwana wattu kunaku lw'enkomerero omuntu yagenda kubeera mbafaafaganiddwa. Amakulu nti busiraamu bw'alina okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ate obusiraamu obutuufu. Kati obusiraamu obutuufu bwe tulina okufiirako tufune obulungi bwabwo tubujjawa era tubukoze tutya? Mwana wattu obusiraamu obutuufu omuntu bw'ateekeddwa okubeera nga abeerako era awangaalirako era afiireko ge makulu agali mu kigambo al-Islam. Ge makulu agali mu kigambo al-Islam. Era ng'oyagala okunoonya obusiraamu obutuufu buliriddawa tunuulira amakulu agali mu kigambo busiraamu wojja okujja obusiraamu obutuufu kubanga al-Islam obusiraamu huwa al-istislaamu lillah bitawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Obusiraamu kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala
kwewaayo kulwa Allah tabarak wa ta'ala nga weewaayo otya era ekyo ekyokwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala okikola otya bitawhidi na kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhidi tumumanyi era tugeze tumusomako biidhnillahi tabarak wa ta'ala era mugende mu maaso n'okumanya ku tawhidi n'okusoma ku tawhidi lwojja okusobola okwewaayo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ngokola obusilamu obutuufu ngokola obusilamu Allah wayagala tabaraka wa ta'ala huwa al-istislamu lillah kwewaayo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid nga weewaayo nakwawula Allah tabaraka wa ta'ala wal inqiyadu lahu bit-ta'a nakugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kimu kyonna kyeragira okukiteeka mu nkola na buli kimu kyonna kyeyagaana okukyewala kibayita okugonda mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwakulagira n'okola bwagaana n'oleka kibayita okugonda wal bara'atu min ashiriki wa ahlihi n'okwewalira ddala buli shiriki yenna ow'emiteeko gyonna wa ahlihi ne bannannyiniye n'obuufu bwe kibayita obusiraamu obutuufu ekyo kibayita obusiraamu obutuufu bw'olina okubeera nga bw'owangaalirako bw'olina okubeera nga bw'ofiira bw'olina okubeera nga bw'okola Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga akuwa obulungi bwabwo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati al-islam tukirabye era nga tunyonyola obusilamu weyagala okumanya obusilamu obutuufu genda mu nnyonnyola y'obusilamu. Obusilamu kyeki al-islamu aqida tambathiku minha shari'a wa tunadhimu hadhihi shari'a shu'una al-hayati kulliha wala yaqbalu Allahu shari'ata qaumin qad hatta idha sahhat aqidatuhum. Obusilamu era nzikiriza obusilamu nzikiriza nenzikiriza eyo tambathiku minha shari'a mwemuva obusilamu bwe tukola mwemuva sharia mwemuva okusaala mwemuva okusiiba mwemuva okukola hijja mwemuva okusaddaaka mwemuva okusoma Qur'ani okukola da'wa okunoonya ilmu okulabirira abakadde okuyamba abantu okuzimba emizikiti byonna biva mu aqide mu nzikiriza eri mwemuva sharia gye tulina okutambulirako ng'amateeka g'obusiraamu watunadhimu hadhihi sharia era ng'amateeka gano ag'obusiraamu agava mu nzikiriza eri obusiraamu ge galongoosa ge gateekateeka obulamu bw'omuntu bwonna. tunadhimu hadhihi shari'atu shu'una al-hayati kulliha. Obusiraamu amateeka gaabwo sharia yeyina okutereeza obulamu bw'omuntu bwonna naye ate mwana wattu mukulu obusiraamu obwo mujjukire nti obeera kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. naye nga wala yaqbalu Allahu shari'ata qaumin qattu hatta oba illa idha sahhat aqidatuhum. Allah tabaraka wa ta'ala takkiriza mateeka ga muntu gakoze takkiriza busiraamu bwa muntu bwakoze obuva mu nzikiriza eri gye tulabye nti aqida bwe busiraamu illa idha sahhat aqidatuhum okujjako nga aqida enzikiriza emaze kutereera. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. naye mbutuufu kyewuunyisa nti aga amakulu agali mu busiraamu ge tulina okubeera nga tugobera tutuuke ku busiraamu obutuufu gakyagaanya okutebenkera mu mitima gyaffe gakyagaanya okutebenkera mu bulamu bwaffe. amakulu ago ag'obusiraamu ge tulabye agagamba kinti al-islamu huwa al-istislaamu lillah bitawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. makulu ki al-islamu aqida تنبثق منها الشريعة وتنظم هذه الشريعة شؤون الحياة كلها ولا يقبل الله شريعة قوم قط إلا إذا صحت عقيدتهم. أما كل أغاغو بسلام وبتوفو غتاغان يوكتبين كده ميتما جفي غتاغان يوكتبين كده مبولمو بوفي شوفو لبا تجسانغو مسلام وراليرو ايتو مسلام nga kungulu musiramu naye nga ayina essabo. amakulu g'obusiraamu gaganya okutebenkera mu mutima gwe nga ayina essabo nga mulogo ayalula abalongo ayina lubaale ayina ebijja byasinza ayina empewo z'ekika ayina emidaala gyawongo. obusiraamu obutuufu bukyaganya okutebenkera mu mitima gyaffe. obwo obusiraamu obutuufu bujja mu makulu g'obusiraamu obuteeke mu mitima gwo obuteeke mu bulamu bwo ojja kulaba nga byonna byonna bye tuliko olwaliro si busiraamu butuufu. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. ojja kwewuunya nti amakulu ago gaganya okuyingira mu mitima gy'abaddu olwaleero
ojasenga omuddu nga musiramu agenda e Makka asaala asiiba awaayo yazimba n'omuzikiti enkofiira temuva ku mutwe ekanzu azambala ye Muhammadi ye Ali ye Fatima ye Zakariya ye Yahya naye nga mwana wattu amakulu g'obusiraamu gaganya okutebenkera mu bulamu bwe amakulu g'obusiraamu gaganya okutebenkera mu kifuba kye amakulu g'obusiraamu gakyaganye kyokka nga ate bino byonna abikola kungulu musiraamu naye nga munda si musiraamu ayina essabo agenda mu ssabo enzikiza ng'agirina mu mutima otegedde ayina empewo z'ekika enzikiza agirina mu mutima era ng'akakasa bulungi nnyo nti empewo z'ekika zimalawo ebizibu zijjawo emitawaana ayina ebigali byakakasa nti bijjawo emitawaana ayina emiti gy'alina mu nsawo ye gyakakasa nti gimalawo emitawaana ayina irizi zasinza zakakasa zimalawo emitawaana kati amakulu g'obusiraamu abaluganda bebitiibwa tugegendereze nnyo gasobole okubeera nga tubeera ku busiraamu obutuufu abantu tuli kwangala mu nsi nga tweyita basiraamu naye nga wallahi tetuli ku busiraamu butuufu era nga tujja tutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga butuufu tetwali basiraamu kubanga obusiraamu bwe twaliko tebwali bituufu tusobola okubeera musiraamu ate n'ogendera ku byobuwangwa n'otandika okuziza Allah subhanahu wa ta'ala at-tahrimu wat-tahlili bya Allah subhanahu wa ta'ala n'otandika okuziza otegedde notandika okulandira ku byobuwangwa nti ffe ebintu tule ku byobuwangwa byaffe mugende mpola bannange ebintu byobuwangwa ebyo yahi tewali kugenda mpola ng'obusiraamu si butuufu bwe tuliko ng'obusiraamu bukyamu bwe tuliko ebintu byobuwangwa ebyo bizibu mubigendeko mpola abantu baavadda kati ate oba baavadde kati obusiraamu atirwa yahi la hawla la quwwata illa billah kufurun wa islamun anna yaltaqi hadha bidhalika ayuha llahun buno busiraamu buno bukafiri obuwanga bukafiri n'obusiraamu busiraamu byegattirawa abange mmwe abali omuzannyo obuzannyo tuzannya buzannyo tuli mu muzannyo obuwanga bukafiri n'obusiraamu busiraamu anna yaltaki hadha bidhalika ayuha nnas byegattirawa abange mmwe abantu bino byegattira tebina byegattira bwe buba busiraamu bubeere busiraamu bubeera bya buwanga bire bya buwangwa bubeera busiraamu bubeere busiraamu bannange tutunulira amakulu g'obusiraamu obusiraamu kitegeeza ki oyagala busiraamu butuufu oyagala kutuuka maaso ga Allah azza wa jalla na busiraamu butuufu oyagala kweyagala oluvannyuma lw'okufa ku nti wali ku busiraamu butuufu oyagala kufuna bulungi bwa busiraamu butuufu tunulira nnyo amakulu g'obusiraamu tunulira nnyo amakulu g'obusiraamu tunulira nnyo amakulu g'obusiraamu al-islaamu obusiraamu abanga babitiibwa bannyinaza balungi ne baganda bange abalungi al-islaamu obusiraamu huwa al-istislaamu lillah kwewaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid na kwawula Allah tabaraka wa ta'ala nakakasa kigambo la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wal inqiyadu lahu bit-ta'a n'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kimu kyonna kyeyatulagira okukikola n'ekyo buli kimu kyonna kyeyatugaana okukireka والبراءة من الشرك وأهله نوكو ودر الشرك وكغتكو الله سبحانه وتعالى أكو ولا الشرك نبنانينيه نوبوفو بالشرك أو جبكو غو السلام إلا بو السلام وبتوف متواي نوك تامبري yako neyo oli musiramu ate ng'okyatambula n'ebya wongo okyatambula ku bya wongo oli musiramu ate ng'okyalina ebigali wansi w'ekitanda oli musiramu ate ng'okyagalira ku balubaale oli musiramu ate ng'okyagendera ku byobuwangwa oziza bwe busiramu obwo butuufu sibwebwo obuli mu makulu g'obusiraamu sibwebwo barakallahu fikum al-islaamu kyeki al-islaamu aqida obusiraamu ebeera nzikiriza ekuli ku mutima mu Allah subhanahu wa ta'ala mukakasa ekigambo la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah bwe busiraamu aqida enzikiriza eyo tambathiku minha sharia mumuva obusiraamu mwe muva amateeka gano gonna g'oliko olwaleero naye ate Allah subhanahu wa ta'ala amateeka go goliko gegatiriza obulamu bwo bwonna naye ate Allah azza wa jalla tajja kukkiriza amateeka g'okola na busiraamu bw'okola okuggyako nga aqida enzikiriza eyo busiraamu buli bumaze kubeera nga butuufu mu mutima gwo tojja kwetikka bintu bibiri tojja bituusa n'olwekyo tubeerere obusiraamu obutuufu obw'omuddu bwagenda okubeera nga subhanallah bw'abeera afudde bw'abeera afiiriddeko obutuufu era nga bw'ajja okufuna obulungi bwabwo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu anhu
ombaka yagamba alayhi salatu wassalam hadisi gari Bukhari biidhnillah tabaraka wa taala ojaji sangamu nebitabira ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man shahida أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولهما أي البخاري ومسلم ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ambaka yagamba nti omuntu yenna akakasiddala okuva ku ntobo y'omutima gwe naye atula n'olulimi lwe nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala bwe busilamu butuufu tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu alyomu ate la sharika lahu tewali kimwegattako kyonna mu bitonde bisigaddewo ye Allah yateekeddwa okusinzibwa mu butuufu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu era omuntu nakakasa nti mazima ddala Muhammad muddu wa Allah azza wa jalla era mubaka we wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu ila anti mazmadala nabi Isa alayhi salatu wassalam mudwa Allah ila mubakawe wa kalimatuhu alqaha ila Maryama ila kyali kigambo kya suri ya Maryam alayha salam mukuberanga Allah yatonda nabi Isa alayhi salatu wassalam wa ruhun minhu ila gwali moyo gwave wa Allah subhanahu wa ta'ala wal jannata haqq nakakasande mbazima jara ejjana ya mazima wanara haqq nakakasande anti mazima n'omuliro gwa mazima ebintu bwa biteeka mutima ne bikakata nasibe kifundikwa kyabyo nasibe akida yabwe nzikiriza yabyo ne mubera ku mutima ngabwe kingomba kababirambuludde sallallahu alaihi wasallam ne bikubera ku mutima ombaka gamati adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah genda muyingiza ejjana n'emirimu gyali bena najyo gyonna weda tijiribera mingi emirimu gyonna gyali tufiirako naye nga kino ekifundikwa ky'enzikiriza entuufu ky'obusilamu butuufu kimuli ku mutima Allah agenda muyingiza ejjana tabaraka wa ta'ala mu riwaya endala ya itiban etaliya ya ubada ya itiban ibn malik ombaka gamanti fa inna Allah mazma Allah azza wa jal harrama ala an-nar yazizakum muliro man qala la ilaha illa Allah omuntu yenna gamanti wali asinzibwa mu butufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala nenge ekyakyogera yabitaki bidhalika wajha Allah nga nonyamu kusimisa Allah tabaraka wa ta'ala era nga akyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala so singa forwa lero tugamba la ilaha illa Allah naye ngo inesabo la ilaha illa Allah oyine tijosenya ejemikisa la ilaha illa Allah ogenda ewabalogo mubasezi nononye enzalo la ilaha illa Allah ngochagendera kubalubale la ilaha illa Allah ngochagendebwa mwempozi kufuwe kofune emikisa la ilaha illa Allah ngochakola buli kasasiro yenna wallahi tebera busilamu tewubeera busiramu Allah tusasire tabaraka wa ta'ala obusiramu obutuufu omuntu bwafiirako obusiramu obutuufu omuntu bwafiirako bwe kubeera nga akakasira ddala nti wali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala okumanya ensonga ezo zagenda wala era Allah tabaraka wa ta'ala ebintu byonna agenda bisonyiwa era ng'omuntu afudde nga yafudde n'enzikiriza entuufu obulungi bwe ti Allah agenda musonyiwa tabaraka wa ta'ala ulira omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Anas ojasanga mu sunan Tirmidhi n'ebitabo ebirala Anas agamba nti سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقول يوم بك صلى الله عليه وسلم أنقى قاماتي قال الله تعالى الله يقام تبارك وتعالى حديث القدسي الله يقام تبارك وتعالى يا ابن آدم owange muntu gwe owange mwana Adamu law ataitani biqurabi al-ardi khataaya nebolinzijira maaso gange ng'ofudde mu nsi nojja n'amazambi nga genkanankana ensi Allahu akbar nojja n'amazambi nga gajjuzizza ensi agamba Allah azza wa jalla nti thumma laqitani la tushriku bi shay'a nonsisinkana naye nga tongasseeko kintu kyonna amakulu nti ogamba la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah nga biggace kikuli mu mutima mu bukakafu bwakyo mu makulu gaakyo mu bulombolombo bwakyo mu mpazi zaakyo ng'okyolina nga tongasseeko la ataituka biqurabiha maghfira nyina nange kujjira n'okusonyiwa nga kwenkanankana eri ensi amakulu nti Allah azza wa jalla mazambi gonna agenda gakusonyiwa tabaraka wa ta'ala obutuufu bulungi bwa muntu afiiridde ku busiraamu butuufu era tekikutwalira mutawaana kunoonya busiraamu obutuufu buliriddawa osobola okubeera nga obufiirako kati obulungi bw'emirimu bwe tuteekeddwa okubeera nga tutunuulira ddala okusookera ddala
kwe kubeera ng'omuntu anoonya obusiraamu obutuufu asobole okubufiirako atuuke ku bulungi mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. ne balina agazambi ng'alina agazambi aganene agatali shiriki, Allah subhanahu wa taala bw'aliba yagadde agenda musonyiwa. ate ne baliba amwokyezza olw'amazambi ge gali, ne baliba amwokyezza naye ng'atuuka mu maaso ga Allah ne tawhidi n'aqida n'amakulu g'obusiraamu amatuufu, Allah agenda mujjayo tabaraka wa taala ayingire jjana. Allah ali mujjayo ayingire jjana. N'ensonga abooluganda b'ebitiibwa tusobola ekitiibwa Allah subhanahu wa taala abeerenga atulongooseza obusiraamu, abeerenga atuwa okumanya obusiraamu obutuufu, tubeere abasiraamu mu makulu g'obusiraamu amatuufu, tugateeke obusiraamu obutuufu tubuteeke mu mitima gyaffe, tubuteeke mu bulamu bwaffe bwe tujja okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala, nga Allah azza wa jalla agenda tulaga ku bulungi bw'obusiraamu obwo bwe twafiirako era bwe twalingako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kano kawanvuyemukko biidhinillah olw'okuba nti ebadde ntandikwa na kina naye nga insha Allah obulungi bw'emirimu obugenda okuddakaawo obutuufu insha Allah subhanahu wa taala bujja kubeera nga bumpimpi mpozi ng'ensonga zinaabanga nkaawo nga zeetagisiza okubeera nga tuwanvuwamu, tujja kubeera nga tuwanvuwamu insha Allah subhanahu wa taala. naye nga mbaagala nnyo era barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ahmad Muhammad Aluuji.